kale mu ggwanga lya Canada na mu kitundu oba province gye bayita Vancouver bakutegeeza nti bajja teekayo okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano essaawa zijja kuba 9 n'ekitundu ez'akawungeezi bakugambye nti beegatteko nga bali mu kulwanyisa n'okwogera ku nsonga eziri mu ggwanga nga bagenda okubeera obagenda okwekalakaasiza bayitawo ku Art Gallery Vancouver ku lw'omukaaga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano mwaka 2025 ku ssaawa 9 n'ekitundu. Gino gy'emiramwa egigenda okuba nga kyogerwako. Omulaba ogusooka okuyimiriza okuwamba bannayuganda nti Museveni ateekeddwa okutuviira ate era n'okuyimiriza okutali bwenkanya mu Uganda. Bakutegeeza nti aba NUP BC chapter bakutegeezezza be bayisiza akalango kano era keko kennyini bwe mmala okukakola mba ngenda kweyongerayo mu Nambiro. Mukitegedde bulungi mba ngenda kweyongerayo mu Nambiro. Alright, akalanga akokubiri katukitegeeza nti People Power National Platform UK demonstration bakutegeeza nti abakulembeze ba National Platform saako n'abo ab'ekisinde ekya People Power bataddeyo kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga bagenda kwekalakaasiza ku Foreign Commonwealth Development Offices ku Kenchal Street London SW1A to AH ng'ennaku z'omwezi 9 May mwaka 2025 ku ssaawa 4 ez'okumakya mpaka saa 10 n'ekitundu ez'eggwanga lya Bungereza. Bakugambye nti after Lord Collins visited Uganda, the regime ministers privately said that UK does not care about the democracy or human rights, just trade. We demand answers and actions now. Bakutegeezezza nti ab'ekibiina kya National Platform saako n'omusinde gwabwe gwa People bakutegeeza nti okuba kwekalakaasa mu ggwanga lya Bungereza nga bagendera ddala ku kitebe ekikwasaganya amawanga Bungereza bye yafugako ng'endagiriro King Charles Street London SW1A to AH kuno kujja kwera mwezi 9 omwezi gw'okutaano 2025 ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya okukomekerezwa saa 10 n'ekitundu ez'akawungeezi. Bakugambye nti oluvannyuma lw'omu ku babede abava mu ggwanga lya Bungereza okugenda okuswalako mu Uganda abasinkana Museveni mu ngeri y'ekyama ne boogerezeganya nti baga nti Bungereza tekwatagana ku bintu bikwatagana na ddembe lya buntu oba bintu bikwatagana obukunyigirizwa kw'abantu mu Uganda tebafaako kimu nsobolagana wakati wa Yoseri nabo n'olw'ensonga eyo mu kwekalakaasa kuno bakutegeeza nti bagenda kuteekawo okusaba n'okuteekawo okunyigirizibwa ebintu bino bisikome nga bategeeza gavumenti ya Bungereza so no byebyo akalango bwe kati bakatambula mpozi nga nva mu kooyo obulango njala okubaza bakomredi baffe abasobodde okuteekayo okwekalakaasa ngera bebaza wano ng'obudde bukyali bataddeyo okwekalakaasa mwenna ekifaananyi kino gina gye mwabadde mubalinye mubaliridde n'okuba nti mwataddeyo omudigido buno ogw'okwekalakaasa manyi si kyangu okwefiriza obudde nembanga mugenzi okwekalakaasa ku lw'eddembe ly'Abannayuganda babalinye mubalire ddala temujjangu okwo simanyika video bannakatadde wa mayina ali mu kusangula sina yankwatira nsawo ngenza okuba nakajeemu mu ngeri bwetyo ey'amangu. Alright, kali ndowooza katugende ku video eyatuleese mu bwangu nnyo. Kati ngenda kusooka kuyisawo wano obubaka bwa ddakiika nga 5 abugendagenda eri Bannayuganda abali South Africa naddala mu kibuga Boksburg. Alright, nabuno obaka njala Bannayuganda bonna mutegere nti mu Uganda era mu Uganda tulinamu ebizibu. Waliwo mwannyinaffe awangalye mu ggwanga lya South Africa saako neyandibadde nga muganda waffe naye awangalira mu ggwanga lya South Africa wabula muganda waffe oba mwannyinaffe ono abambi yafunye obuzibu butya. Mwannyinaffe ono awangalira mu ggwanga lya South Africa ng'aluddeyo abadde ayina munnayuganda munne gwe bakolagana nabo era nga basinkana ne banyumya nga omanyi famire tubadde tuwangala Uganda nga n'abaana ab'omukyalo no bava ewoono ne bagenda ew'omwami oli n'ab'omwami ne bava ne badda ew'omukyalo ne babeerawo nga bakola ki famire zikwatagana. Wabula ebbanga bwe lyatuuse wabaddewo okwekengera omukyalo ne yeekengera nti omwana oyo yandibanga aliko ekikyamu omwana w'obuwala. Omukyalo ono nefuna mwami ne bakwata omwana bamutwala mu ddwaliro omukebera bagenzo kizuula ng'omwana waabwe yasobezebwako ng'era ali buto lwa myezi 4
bagenza okunoonyereza omwana omubuuza ebibuuzo omusawo ng'ambuuza ng'omwana akatema abazadde n'omusawo nti Uncle Edwin Tamale ye yantuusako ogobuliisa maanyi era yaŋŋaana okwogera ekintu kyonna n'aŋŋamba nti singa nyizaako okwogera nti yantuusizaako ogobuliisa maanyi nyinza okukifuwa nga nkiza munda oba mmwe kennyini obatuusaako obulaba banze kennyini okuntuusaako obulaba ate era tebyajja kukkiriza nti ekintu kino yakikoze. So omukulu ono gwe bayita Edwin Tamale ajjula ebitayidde awangalira ggwanga lya South Africa akasente kaakalinamu agezezzaako okugulirira abalamuzi agezezzaako okugulira abapoliisi agezezzaako okugulira abantu abali mu community okuba nti atiisatiisa abantu obutamwogerako naye nze nga mmaze TV yange wano ey'abantu tukolerera abantu buli kimu tukyogera nga bwe kiri tetukikwatako tetukikwatamu tukireeta nga bwe kiri. Omwami ono ngenda balaga ebifaananyi bye nga bamuguddeko omusango era nga kooti egenda kubeera ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa May oba guno gwenyini ogwokutaano mu mwaka 2025. Wabula omwami ono aguliridde abasirikale abapoliisi agezaako okuyina mu kitongole ekiramuzi ne bannayuganda bonna bagezaayo okwogera ku nsonga eno. Omwami ono agezaako nnyo okubatiisatiza n'obbagulirira mu kulaba nti tebakola tebamwogerako. Omwami ono ekikwewuunyisa bw'oba omutunuulirira muntu wabuvunaanyizibwa naye nga sitaani awedde yakwata akaana kawala ka myaka 11 n'akafunisa olubuto akaana kali lubuto lwa myezi 4 bagezezzaako mugamba yalowooza w'amaanyi nnyo. Omwami ono yono bw'omulaba mu ntunulo oyinza okuza nti ategeera kumbe ekisodde kiwedde. Yoyo omwami Edwin Tamale omukwasi wa wano buto ali mu ggwanga lya South Africa. Wonna w'omusanga saagala saategedde omwami oyo muliisa maanyi ate mulya buto yakwata omwana w'omukyala ne family ye mu South Africa n'amutuusaako ogw'obuliisa maanyi. South Africa ku street ebintu bino tebyogerwako olw'ensonga nti omwami ono alabika akasente mwekali atalabika ali mu ne mafia agezaako okutiisatiisa n'okubribinga abantu bonna obutayogera ku nsonga za mwana oyo naye nga ekituufu kiri nti yakutte omwana abandi n'amulepi n'amutuusaako ogw'obuliisa maanyi mwana mu myaka 11 ate nga naye alina omwana ali mu range y'emyaka egyo ejja muwala w'ono gwe yatuusizzaako obuliisa maanyi. Kale mwenna abali e South Africa buli province yonna Ugandan community in South Africa please engage and protect family y'omukyala nannyini mwana omwami ono amaliridde kubanga musawo gwa naggomola okukwata omwana omuto n'omutuusaako ogw'obuliisa maanyi. Oyo omuvubuka gwe mulaba ayambadde n'anekaaneka naye nga mukwata abaana babanne teriyo amukwatira nsawo. Amannya ge ye Edwin Tamale omukwasi w'abaana abato nga batuusaako ogw'obuliisa maanyi. Ndowooza ebisigadde byonna mbirina wano kugambye awangalira Johannesburg oba mu kibuga kye bayita Boksburg East Johannesburg Gauteng bw'atyo gy'abeera. So kano mukasaasanye South Africa yonna ne bannayuganda nagye muli mutegeere kabire family y'omuntu ono ategeere nti omuntu ono twamutegedde wayasasudde community obutamwogerako nze wani bintu mbyogera kubanga ne reference nabo bakeesi namba ngirina nabagano nkozesa bwabanga oyagala kwogera ku keesi omusango gwonna njagala nga nina obujulizi obulumeko ekintu ekyo. Keesi namba olw'amateeka sigenda gisoma naye nga ngirina kubanga asobola kikozesa mu ngeri y'okukyankalanya omusango naye nga anayagala byonna bisigaddeko byo kimu kinajja kikuwa. Keesi namba agirina amannya ge gyasula ebifaananyi byo bikimu naye olw'okuba n'omwana maayina takirizibwa kuleetebwa wano wadde okugibwako eddoboozi naye nga ye yamukutte n'amutuusaako ogw'obuliisa maanyi. So kati awo tuvuddewo oyo tumulese bulungi nnyo kati katugende ku information eyatuleese olwaleero. Alright. Kati okusookera ddala kansubire president wange atuuse buno obubaka njala bumuwa kubanga buvudde mu reliable sources. Njala osooka okubaza Mr. President kulikayo e Masaka ogenda okulambula comrade waffe Edi Mutwe n'abalala bali mu kkomera e Masaka mukulikeeyo abasiga obungi ebintu tubiwulire tugenda byogerako wano n'okubitegeeza abantu naye njala okwebaza okuba nti okoze omulimu ogwo
na buli kimu wabula gye mufundikidde obutamanya ngamba mpogamana omusajja omuseegu omubbi omutemu kalinkwe avuddeyo nayogera ebigere bitakwatagana ng'empali ya Museveni ekyo si ekikulu kyekiwa Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mukulembeze omulondo w'eggwanga ngenda kukusaba okusinziira ku bwensabiddwa nkugambe level kwoli oli ku international level nti osobola okwogera abakulembeze b'ensi yonna abanene ng'obasabye okubasinkana oba bakusabye okukusinkana era oli ku level ya kulembera ggwanga kubanga n'akalulu wakawangula olina abantu b'okulembera nga bali under you nkiddamu Mr. President nsabiddwa nkutegeeze nti ku level kwoli nti oli ku level y'abakulembeze bwansi yonna era ng'oli mukulembeze akulira ekibiina kya National Platform ate era ng'olina n'abakuli wansi bamemba parliament n'abalala mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nsabiddwa nkutegeeze nti obwayise bwayise abantu amuto kyalina bba wabudde bali ku level zaffe ez'aba foot soldier bansabye nkutegeeze nti togeza n'otwala obudde bwo bwonna lwaki obuwamu ssuubi oba Kampala nga COVID essimu ne munyumya emboozi ezammwe taata n'omwana toddamu kuwa Mathias Mpuuga Nsamba enne opportunity omulipulayi ng'obumwogerako Mr. President bansabye nkutegeeze nti ku level kwoli Mathias Mpuuga Nsamba abeera mukozi wo gwe mukama we ku myaka gy'alina n'experience yalimu okwefuula boss abeeko bakulembera kitegeeza is under you. So Mr. President, in the principles and all the structures of leadership, please, the public is asking you kindly, don't anywhere to reply or to comment about Mathias Mpuuga Nsamba again. Agezaako kuteeka mu level waayagala akuteeke ombenga muwanyisiganya ebigambo. Nsabiddwa nkutegeeze nti Mr. President, omuntu wabanga ali under your management era nga gwowamuwa omukono n'omugamba nkutadde obeerawo, you are not subjected to answer him. Ne bwakolako insult yonna, don't reply him or talk about him again. Bangambye nkusabe n'obuwombeefu nga bwe newombeese ng'eggongolo esseba akabugo. Mr. President oddamu Mpuuga kiraasi zaffe. Mr. President bange nkutegeeze Mpuuga kiraasi zaffe wakumulaba nga avuga emmotoka ez'ebbeeyi simanyi eyita wa kitiibwa. The moment bamukwatira mu loogi e Masaka, the moment yeegaana ebitaano, the moment yalemera mu ofiisi, the moment yali enguzi, Mr. President Mpuuga ali mu levo zaffe toddamu kwanukula Mpuuga dde okwogera ku linnya lye. Bansabye nkutegeeze mulekere bafuutu soja, mulekere babuloga, mulekere n'abaana abawansi ku levo ye. Oli president wa ggwanga mulamba. Bansabye nkutegeeze omuntu gw'aliisa n'omunywesa n'omufuula kyeyali tali n'akibanga akibaddeko mbutomuwa budde bwo ebeera mystic call ate nga yakikondo kino eky'okukkubo oba zino essimu z'okumeeza ezedda zetwateekekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda n'oteekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda n'oteekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda n'oteekamu olugalo n'onyiga ennamba n'egenda mpaka lweyitamu ye Mpuuga Mathias. Bansabye toddamu muwa wadde eddakiika n'emu kubanga buye ayagala kuteeka ku levo ezize waali ate nga si wooli. Bwe bubaka bwankansula nti obubaka butuusa Mr. President manye era ogenda ku TV. Ebibuuzo ebyo bagenda okubuuza kuliko ebyeyo byayogedde olwaleero Mr. President nkwegayiridde n'obuwombeefu. Towambuzi malagala kulya. Gireke efuluma egenda enoonya omuddo. Mr. President manyi ogenda kwene BS essaawa zino nkusaba towa Mpuuga muddo gwakulya. Moderator yenna agenda okubuuza ekibuuzo ekirireetinga ku Noopu ekirireetinga ku Mpuuga ne byayogedde moderator tugenda kukuba engolo era tujja tegeera nti kino kyenjogedde wafunye information nga mwagala kwescalading alutalo nokwenkanyankanya president waffe ne Mpuuga. Mr. President ngenda kusaba oyo moderator ba interview agenda okubuuza about Mpuuga mugamba akubuuzi nga bwagamba omwami oli akubuuze the national matters, akubuuze exactly questions zikwatagana ku national matters so si ku individuals abali wansiiwo. Mr. President okusaba kwa kansule kukkiriziddwa ako kaweddewo nkamaliriza
Alright. Kati tutandise akatambi katandise era ntandise bwenti. Mwenna abadde ku kibanja kino ekya Makazumbaga emyaka kati gigenda kola 6 nga tuyiriba ne Yoseliti baabulwa rutabayisira mutabani wa Kale nsi ya leta nzeze ensanga bisibe nyandwe Yoseri. Navangayo nenzija nenjogera emboozi abantu gye batasobola kukkiriza nti ntuufu. Ale bangamba akola propaganda. Nensiriko lwokuba nti abantu bendali njogerako mbamanyi bulungi nnyo aba DP block ne DP. Manye emize gyabwe omwe bagamba mbulya goyita naye watu nkubulire empisa ze. Yensonga lwaki nti nze bampita kinanjo kyankimize era nga nkyogedde. Abantu bawabira peji zange ne bazihakinga ne badda ku social media nga bakomentinga kunze bavumanze njala sula kibiina bichi which nenkigumira kubanga zisanga basajja ate nywera yerima ebbanga lirijanga liyita ng'ebintu bijja byoleka naye nga basirika biraba nenga banvume ebbanga ddene nnyo ba comrade amwe bangamba awo yo wayo na struggle wada batukako nno kati kamba buli kimutamanyi. But before nga tebanankwata abakungu abamu bali bawandise ekiwandiiko nti bakiteeke mu public nti Lumbuye is not among us era tetumwetaaga byakola byonna biri against the will of the national platform and people power. Ekiwandiiko ekyo bakiwandiika ne bakisayininga abalinda buyinzi kiwa president akiyitemu akisayininga n'abakulembeze abalaba enkizo naye unfortunately abantu bagenda okitunamu kyonna nga baali bakivuga tebe nali njogerako ndoza nekifunamu obuzibu era bafuna obuzibu ekipapula ekyo tekyayita naye nze nabagamba mu struggle eno buli munda Uganda kyalina okukola nga tamalina bwebuuzizaako. Nze embuuzo olwaleero nina kyengatta ku struggle oba nina kyenjitoolako. Tugenda mu kaluka 2026 saagala kulemesa muntu yenna ayina enteekateeka jjako mu 7 bwe banga nze ndi obstacle. Nina kyengatta ku struggle oba nina kyentolako. Mbawadde dakiike mu comment. Nina kyengatta ku struggle oba nina kyentolako. Kubanga abantu bangamba nti okola propaganda eyo ekitebo kyawuddemu abakulembeze kibi propaganda era ne ku kitebo ngolo abantu bagandi alumbu yakola propaganda bichi na program era bawolekako n'ekiwandiiko nga baagala kunnakola usingambo siri part of the struggle ne bagamba no akiwandika kiteeke no problem. Nze nkolera mu bwoyo gwa ggwanga kati bwe bankwata nenva mu komera era still abamba atula abo benyine bagamba ati totekedwa president totekedwa postinga mvubuko oyo bichi is not among us bichi achi za pressure na itirira president nakikolanga ye nakiteekayo tekyabayisa bulungi nnyo nebo navaayo nakulona tando nayogera nga nkomera bagamba nti president ayiwe okukulembeza ba national platform saako ne structures zonna across the world as iwe nga nzimaze okulitectinga kiche kigenda maaso nembyogera nga byayina okubeera era ne bambukira okola propaganda oyono olumba bakulembeze bakulu njala bategeezolwa mu kitegeere. Abaganda tugamba ewali omukka tewabula ki ewali omukka tewabula muliro. Buliro bange wantu nga wanyoka omukka manye kiddako gubeera muliro oba ekireese omukka ogwo gugenda kuddako muliro yensonga lwaki nkola ebintu byange bwentyo naye ekyo si kyekizibu kyange. Ekizibu kyange kiruddawa ekizibu kyange kyakujjako Museveni nakunula ggwanga eryo mu mbeera yonna esoboka. Olwaleero ebibadde mu ggwanga mbirabye na biki ebyogeddwa mbirabye. President bw'agenze e Masaka okulaba comrade Eddie Mutwe n'abalala emboozi comrade Eddie Mutwe gyanyumiriza president n'abazadde be ne mukyala we ebalese bayongula maziga era nga banyamivu nnyo. Ebigambo president byayogedde akatambi twakutadde ku mitimbagano wabula kano kali mu luzungu kenjagala muulye bulungi nnyo mbiga president byayogedde bwe mumala okukalaba then mbazanyire n'akatambi akalaka omusajja mukulu nga nyonyere kigo president kyayogedde kano katambi president kayogedde mu luzungu lwaleero ng'atuuse ng'avudde muki ng'avudde mukula honorable ng'avudde okulaba mukwano comrade Eddie Mutwe. Is in a very terrible situation. He is rotting away. All his wounds are almost fresh. He's in prison. He was sent to prison instead of being sent to the hospital.
So we request all Ugandans of goodwill in Uganda and international to demand for the immediate release of Eddie Mutwe so he can get specialized treatment. We saw him, he was tortured very badly. He was tortured for 3 days, and on the third day, Muhoozi Kainerugaba came himself personally and beat him, tortured him, and his men tortured Eddie Mutwe in the presence of Muhoozi, forcing him to land Nyankole. He was electrocuted, he was waterboarded, and so many other terrible things happened to him, which I hope, if he comes out alive, will be able to personally narrate to you. Thank you. Yes, he was forced to salute Museveni's picture every day. He was stripped naked, and later on, when he was given a piece of cloth, he was only given a Museveni t-shirt. The rest, he will, yeah. About the journalists, yeah, yesterday we came out and made public a list of journalists that were used to bring bogus charges against our brothers so that the regime can find an excuse to keep them in jail. Among them, there was a name that was mistakenly included there, that is Gertrude Mutiaba of NTV. I want to clarify that she was mistakenly put on that list. I also want to thank the journalists that have come out to distance themselves from this mess after realizing that they were being used. I request the rest to come out and disassociate themselves with this brutality, with this torture. They should know we are not enemies. The enemy is one. The one that is oppressing us is the one that is oppressing journalists. So we need to stand as brothers or perish as fools. Thank you very much. All right. Nina statement jenjera mbazanyire mu katambi kano, then malenza nye reference ya mutegere edi mutwe kye bamukola. Ulira wano bulungi nnyo president Gajola is in a very terrible situation. He is rotting away. All his wounds are almost fresh. He's in prison. He was sent to prison instead of being sent to the hospital. So we request all Ugandans of goodwill in Uganda and international to demand for the immediate release of Eddie Mutwe so he can get specialized treatment. We saw him, he was tortured very badly. He was tortured for 3 days, and on the third day, Muhoozi Kainerugaba came himself personally and beat him, tortured him, and his men tortured Eddie Mutwe in the presence of Muhoozi, forcing him to land Nyankole. He was electrocuted, he was waterboarded, and so... Ekigaba chita waterboarded. Waterboarded ekigambo ekyo oba entulugunye eyo abasinga obungi mu kiwulya buulizi naye nga ekigambo ekyo bakusiba ekitambaala mu maaso ne ku nnyindo ne mu kamwa ne bakwata amazzi ne baga kidomola baga pipa ne baga kuyuwako nga bakusibye oba nga bakusibye ekiwatambale bakunyika mu pipa nga tossa toslow tokese nga kyoyina okukkiriza kyabakugambye okukkiriza ye ng'omuntu okole kyabakwagaliza. Kati ekigambo ekyo mu mateeka g'ensi yonna tekikkirizibwa. Ekyokukwata omuntu n'omusiba ekitambala mufukumamu amazzi nga gamuyingira mu kawa mu nnyindo. Ng'oyagala okumanya okutokyalinga Muhoozi kwe yakoze Eddie Mutwe n'abala. Ono muzeeyi y'omu enkola gye bamuyisaamu. Ogenda kulya muzeeyi bw'alaajana. Ono muzeeyi kubanga history ffe tuba naye. Ono muzeeyi bw'ati bw'akunyonnyola ekyo ekikulwa president kyayogeddeko. Tutuuse mu luggya ne bayimirira ne banzijamu bantwala nga bakokola otugenda mu mmotoka nagenda bakubanga bampakidde mu bulwasi bw'ekyo bwe bampakirirawo mudda mu mitto. He was then asked to explain where the guns that killed AIGP Felix Kawesa and Major Muhammad Chigund were hidden. Kati awo nakyo kyatwala ekiseera omusajja ne kwepumbuza naye omanyi gwe nze omulimo gwange mpeebwa mulimo gwa kukukuba oyogere mundu za Kawesa ziriwe mundu za Chigund ziriwa kyekyo kafe kitwagala tubulira amazima ng'owonyi. Kati mu kiseera ekyo nendemererwa nengwa nga sikyalina gamanyi gayinza kuddayo kulinnya. Kati awo wennyini omusajja kwe kunsamba gatto muno awo nakoma okutegeera ntandika okuvulula ejovu. According to Galiwango, not long after the torture began, the husband of 3 wives reenacted some incidents. Galiwango broke down as he narrated his ordeal. Kati nga oli akutte ki eba kyali kibulange tebakyali kisponji nga bw'agampakira bw'ati ku nnyindo ne mu kamwa ekiwero kiri kyakozesa ono bwanjiira
baganda ba baganda babuya cha ando wachitiwa yasingo nagulu nga basibye nenjayane amazzi baleeta bayiwa abalinga basatu ndowooza baleetanga ku mundo gabanga gaweddemu ng'amalala gakoledde dda kati entulugunya gye badde batulugunya comrade Eddie Mutwe n'abalala nga muhoozi yakola ebikolobero byebyo ekinyiso kiri oddawa kiyinza okubeera ekizibu okuddamu okulaba omuntu yenna ng'ayina stripes oba stretch marks eziraga obukube obw'embooko ku mugongo oba ku mubiri gwonna nkiddamu kiyinza okubeera ekizibu kati okuddamu okulaba omusibe nga bamukubye ng'ayina stretch marks eziraga embooko nti bamukubye omubiri kubanga engeri gye bakubamu kakwenza n'abantu abalala evidently obujulizi obwo bwasatulating okwetola ensi yonna kati Museveni akita nnyo nti obujulizi bubeera bw'amaanyi nnyo okulaga mu nsi yonna nti waliwo tocha kati entocha linga empya yeeyo okukwata omuntu bakuteekako ttawulo oba ekiwero ne bakituteeka mu face ne bakuyiwako amazzi nga bakwogeza bwe bamala bamanyi okusonseka omutayimbwa emabega bamanyi okubakuba bakuwanika waggulu bakuvuunika ne bateeka ebigere byo nga biri mu bbanga ne batandika okukuba embooko mu bigere muno ekibateba kiba kimumalidde bakwata gwe kennyini bakuteekamu ebigere biteeka mu mazzi ne bateekamu amasannyalaze bateekamu positive negative nabiteeka mu amasannyalaze ne gakuba mu bigere ebyo ekibate kibamalidde bakwata bulooka ne bagisiba ku busajja bwo n'olengejja nga bagatta waya ziri bazikubisa ku busajja bwo imagine wano bakutaddeko bulooka omusajja yenna musajja mune gwenjoera naye okimanyi kye bayita obusajja babutaddeko bulooka olengejja kati baddidde obulimaawa bakutte bwoya bbiri enzirugavu n'emmyufu nga akusibyeko bulooka akwata enzirugavu n'emmyufu n'agikoona ku busajja bwate omulundi gumu ngeno wakusibyeko bulooka osobola n'okuwayiza Katonda nti yakutuma obeere mu struggle osobola n'okwogera ekigambo kyonna kubanga ajjukira already akutaddeko weight ku busajja ena akutte waya ey'omukono ogwadde n'omukono gwa kkono ng'akubisaako mukimanyi nti abasajja ffenna ekifo ekyasinza okubeera sensitive mu mubiri gw'omusajja oba wakola akakongoliro oba wakola omubiri wakola tosobola kukola kifo kya busajja tokisobola kati akutaddeko bulooka ena akutte waya bbiri eya positive ne negative bwazikonaganya ku busajja bwo bwombi side ne side automatic alaba akuba bwongo kati bwakuba obwongo oba oloozinga confidence ne balance bagenda okukutanga oyiisa amadinisa akubye ebigere bino jjukira kuno kuliko abasawo bananjulira mwenna mumanyi nti omutima gukubira ano era guzanyira ano bulungi nnyo niyo omutima ano okuzanya yebeera nga yingini y'emmotoka mu mmotoka omutima okubira ano yingini y'emmotoka yingini y'omuntu ezanyira wano ne function y'omutima eri mbigere ekyo genda okinoonyerezeeko wayalingi y'omutima eri mbigere nkiddamu wayalingi y'omutima gwonna ng'ogw'omuntu eri mbigere just lwakuba nti wano mu kifuba bwe wayalinga omutima okuba nti gugwekola ki gukubira gupampinga nga wayalingi y'omubiri gw'omuntu yonna eri mbigere wansi kati omusajja akubisiza amasannyalaze wansi mu mazzi kitegeeza akuba mutima bw'avuddawo n'akuteekako bulooka nakubisa amasannyalaze kitegeeza kati akuba ensigo akuba body organs akuba obwongo ogenda okujja ng'oyiisa amadinisa ekikaabya abantu bano bakomredi baffe si kubasiba si kubakwata nedda wabula avaayo ng'aloozinze dignity ye avaayo ng'ajjukira tocha avaayo ng'akaaba ekigambo kimu nyinza obutaddamu kuzaala kati bano kye bakola era bakikola nnyo n'abaana b'obuwala abaana b'obuwala babatwala basooka ne batwala mu biyumba basajja balina ebiyumba gye bakoŋŋaanyiza abasajja baba bakulu majja balina sirimu ne bebaka ku baana baabwe ebiyumba nabagamba biri Mambuka biri mu Buganda biri ne Maserengeta
mu Buganda mulimu ebiyumba nga batwala abaana abandi bebawambye abaana b'obuwala ne babatulugunya ne bakozesa kirindi kyobula nti waliwo abaana bakwata ne babawambe ne babakola ebikolobero bavaayo nga tebakyala kulya kintu kyonna kiyitibwa struggle. Eyo tactic ya Soviet Union bakola ekikolobero novaayo nga ensi ekutame nga tokyagala kuwuliza ku kintu kyonna ekyo bakikozesa nnyo. Abaana ab'obuwala babakwata ng'amaze okusiyaga bamaze okukozesa kirindi ne bakwata kamulali nga mutavudde bamukuyiwa mu mbugo n'amaberega bagasibako nago buloga ne bakuyiwa kamulali mu mbugo. Kati temukyagenda kuzuna nti omuntu bamukubye emboko zaamuyisemu bikinedda bwe bukodyo kati bakozesa okutulugunya abantu mu Uganda. Nenjala kubuuza Museveni ne mutabani wa Didigi, musubira mulina monopoly of violence ne torture? Temulina. Ate kino kibagamba, the moment abantu bagenda getting used ku mundu ne torture bayinza okufuuka ebimenke to the extent waliwo omuntu gwogenda okukola ekikolobera abekwerabira nga ajja kukola revenge by all means. Ne bwemuna preaching a reconciliation nga teri muntu agenda kukkiriza reconciliation ejja kumala kufiirako. Nkiddamu ebikolobera mukola tebikkirizibwa ebyali bya myaka giri emikadde. Tosobola kukwata mwana wa munno n'omuteekako buloka n'omubisa amasanyazi ku busajja bwe n'omubisa amasanyazi mbigere n'omuteekako amazzi ng'omukyunyu yagala bujulizi. Olya tosobola kutulugunya mwana wa munno bw'otyo gwe n'oga nti otuddewo olya. By the way, for your information, nabadde nganya okuyingira mu nsonga za Subiri kino kankyogere nga ngattako information eno okusinzira ku information enekusifu nga bwe nabagenda mwana Subiri battamutte. Already waliwo emmotoka yali erinze accident to happen. Emmotoka yali y'amagye yali ya V8 yaliwo ku scene ng'erinze scene happening era mwaliwo amagye. Emmotoka eyo mala okutuuka Kabenya bazo kikola kye bagikola mwava basajja ba SFC nga balina emmundu to confirm nti akyalimu akategeera bamutte. Era olwamala ne bavaawo nga bakonfaminze nti ono awedde ne bagenda. Era after few minutes Muhoozi himself yajja ku crime scene n'agenda ne ku polisi y'ekibiri n'alipotinga. Oyo omwana sitaani. Muhoozi, I know you are watching this video. Ba officer b'ekibiri tebasobola kwogera nsonga zino. Muhoozi ne banne bajja ng'omwana amaze omutta ne balipotinga. Muhoozi yennyini ajja to witness. Era bwe namwe namawulire simanyi temwogera ku nsonga za mwana Sudiri. Omwana Sudiri battamutte, Muhoozi yennyini yatta mwana Sudiri yamutta. Ebyebugaga ebyo tebitukwatako wabula ekikolero ky'okutta abantu mulekerawo okutta abantu. Nobody has a right to kill or to execute your fellow human being. Nosanga omusajja omukulu aliko TV mbwayi era oluguudo luliko kamera yennyini bagikuulayo ne bagitwala eyayina obujulizi obulaga ne tubaga ebigambo bino muli mu kusaaga. Muhoozi, you are watching this video. You were there at the accident scene where Rajiv ended his life. And you and your group, you reported at Chibiri police station. It was a well-arranged elimination method which used. Kati, njagadde kuyita obuyisi mulabe nti bano abasajja batemu. Tosobola kunga nti gwe CDF n'ogenda mu torture chamber n'olumba Eddie Mutu atalina wadde penso eriko kakamera oba ewandiika ekintu kyonna n'otulugunya omwana wa munno. Ebintu by'okutulugunya mbikomye. Gwayinza okulowooza nti tusaaga. Kansooke mwalabe video lawyer gyabadde ayogera ebigambo bye. Akatambi kano kaddakiika katangira kazanyako eddakiika 3 mu kawulire kuba yadde ku press conference. Tetundaba video tendatandika. Akunnyonnyera kuba bano bonna bajja kwagala babatte. Nyingira mu kooti sanga Eddie Mutwali mu miranga akaaba tasobola kutuula bamutadde mu ketuyita akadukulu
tasobola kutuula katebe wabula nga waliwo foomu nga yeebaseko bwebasa era olwayingidde bwati n'akuba omulabe n'agamba kanso jangontaasi ne mukwatako bwenti ng'amaziga gamuyitamu n'aŋŋamba mwamikazi gwe mbonyebonye njagala nkuwulire omulamuzi atudde sekatona atudde ne interpreter atudde nga balinza okusoma emisango baba bagenda okutandika okusoma emisango neŋŋamba owekitiibwa omulamuzi please lindako tosobola kusoma misango gino bamba eddakiika 5 I confer with my client mpulire kikyengenda okugamba this is the first moment okumulaba okwogera naye omulamuzi nanzikiriza nenjogera ne edi mutwe ng'amaziga gamuyitamu edi mutwe bamukuba nnyo bamukuba nambuulira mu bigambo bye bino nangamba nti mwamikazi w'abasajja okuva le bankwata bantwala mu nnyumba ennungi erabika nga ya muntu tebantwala ku polisi tebantwala mu barakisi y'amagye bantwala mu nnyumba erabika obulungi naye ng'erina wansi basement ne bantwala okuva lwe nayingirawo nga ndi ku mpingo abasajja ne batandika okunkuba bakubyeze ne bava ne mukuba ne badda mu kkubiro n'endaajana nga mu nnyumba eri bateekako leediyo nereekaana nnyo nga edi mutwe buli lwalaajana tewayinza kuwulira wadde omu omuliraano tayinza kuwulira ne bamukuba nga bamukubisa solido okuviira ddala mu bibatu by'ebigere bamukuba ebigere ebibatu ne bizimba era edi mutwe bale tasobola kulinnya nga wulira omuliro mu bigere tasobola kwambala siripa tayinza kwambala kintu kyonna bigere edi mutwe nantegeeza abasajja bamukubanga emirundi egisukka 4 buli lunaku bamuyira amazzi okuva waggulu ne bamuteeka mu kitaba eky'amazzi ne bamugjamu ne bamukuba ng'ababuuza ndaajana mu mbulira omusango gwenazza nga bamugamba tugenda kulaga essomo nga tebamubuulira musango gwonna gwe yazza naye nga bamuga tugenda kuyigiriza essomo n'alaajana nga bamukuba buli kitundu kye kyonna eky'omubiri gwonna bamukuba enkokola bamukuba obukongovule ng'ali ku mpingo ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono ne ziyita mu nnyama ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo ne zituukira ddala ku magumba ng'alabira ddala bwati empingo zituuse ku magumba naye ng'abamukuba balinnye n'engatto balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba omusajja n'alajana omusayi kukirika talina kyakola bamuvulungula be bakuba ne bamukuba ne bava ku ekyo ne bamunyiga mutegeera bulungi nnyo bwetegeeza okunyiga omusajja bamunyiga mu bitundu bye ebyekyama ne bamusika omusajja nga bamulangira nti tugenda kuyigiriza essomo omusajja anyigiddwa naga mwamikazi bwe banyiga kulira buli wamu wonna wonna buli kasuwa konna kaluma nga talina ddagala tebamuwa wadde kapanado ne bamugamba nti kola pressups nga bamaze omukuba bamugamba kola pressups nga bwagaana olw'obulumi nga bamwongera kiboko eza solido ne bamukubisa amasanyalaze n'alaajana ne bamugamba buuka kola frog jumping buuka ng'ekikere nga tasobola n'alaajana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba nga bamugamba olina okukkiriza olina okukuba saluuti ebyo byonna bye mwawulira ti ng'alina okukubira saluuti ekifaananyi eky'omuntu oyo gw'omutegedde oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko mwami Museveni ng'alina okukuba saluuti mu bulumi obw'ekitale nnyo nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya mwami Museveni ne bamukuba basabo ne bannyabo omusajja nga mulwadde nnyo era bw'owulira ebigambo ebyo njala kwebaza Mukama Katonda eyawa edi mutwe obugumu eyo tocha bwesanga omuntu nga toli determined era nga tolina training
waliwo kye bayita black out. Omuntu osobola okublackinga out. Okublackinga out kiva mu mbeera omuntu ng'aluzinze hope due to the influence of torture. Ebiseera bisinga omuntu bwa losing hope due to the influence of torture a blacking out. Ebiseera bisinga omuntu bwa blacking out ayinza obutadda. Naye bwabanga Eddie Mutu akyali mulamu nga yasobola okusurvivinga torture nata blacking out n'atagwa mu ssuubi. Mujja sasulira ekintu kino. Comrade yonna gy'oli ne bankyali baffe mwena bali mu kutulugunyizibwa. Mukama abagumye bala basajja bajja kusasulira. Abamanyi olulimi olusawo ne ba physician ebiga byenjogera mbimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'aluzinga hope due to torture a blacking out. Bwa blacking out biseera bisinga omuntu oyo tatera kodda. Kuno kuliko abasawo abamanyi ebigambo byenjogera. Gw'atali musawo nga tobimanyi nzogo byenjogera tobitegera n'ojja bitegeera. Bw'otuuka mu system y'okutokyalinga n'oba nga tokya you give up. Newe wayo n'ogamba oba mujjukira bunene wabala filimu ya Yesu. Yesu yatuuka ekiseera kati n'agamba kitange basonyiwe temumanyi kye bakola naye kanzigye nkusinga n'essaawa yonna yali amaze okwewaayo. Abayise mu kutulugunyizibwa ebbanga lyonna otuuka n'ogamba nti nkitadde. Kyovula nti abantu babatwala mu torture chambers bafiirayo. Tebafa nti babakubye nnyo omuntu kasita weevaamu. You get out of yourself to the influence of torture. You black out n'ogenda todda. So, bwanga Eddie Mutu akyali mulamu ne bakomrade abalanga bakyali balamu. Kitegeeza nti Mukama akyali nabo. Abatami byenjogera lulimi lw'abasawo na lulimi lw'abaphysician bimuyinza obutabitegeera naye nga nkibagambye nti omuntu losing hope nga bakutokyalinze. Sometimes or blacking out oba weevuddemu okwevaamu bakimanyi nga bonoga nti ekintu kikuvuddemu omuntu ayinza okweva mulangaki n'agenda okitegeera. Kati wabanga Eddie Mutu yasobodde okusurvivinga n'abana bateevaamu n'asurvivinga Mukama mulungi naye kino bajja kisasula kyonna kibakoze. Kati kavudde kwanjula katandise. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne banno mubadde mu byobufuzi emyaka 25 okuva Museveni yabateekawo okujja nga muzanyira data games ze. History tali ku ludda lwammwe. Bwe mutyo mufaanagana n'akabinja akajja akasaanya abasajja Abaganda ne Bannayuganda bannakabala abaali baagala okukyusa eggwanga eri ababalyamu enkwe. Okuli omugenzi Ben Kiwanuka nakati olwaleero gwe twogerako nga hero atamanyikiddwako Mayitirige. Yenkola yemu gye tujje tusomesa abantu ne mwagala kola kintu ekyo ku Robert Kyagulanyi Center which will not happen again in Uganda. Omulimu gwange nagwewa ogutali musasulire okuba nti ngenda kulwanyisa buli kintu kyonna kuba nga twasobe byafaayo nga babikola baafaananga mmwe era baasimbuka Mengo nga mwe beeyita biyitibwa Mengo. Buli kyonna ky'oyogera nga nti ogenda kuggulako pulezidenti waffe omusango ebintu bino bigoberere wammanga. Fayiro gw'ogenda ojjuwa to apply oba okugisaavinga alina obujulisi against you. Within the system of National Lovers Movement abagala gavumenti okuvaako balina obujulizi against you. Tulina obujulizi obuli tangible against you nga butandikira ku nze kubanga nzize nkwogerako over the good 5 years. Buli kyenjogerako ne kituuka. Bwe twamala okuva mu kalunga tuwangudde ne tugamba tugenda ku ssaawo teri kulayira. Gwe kennyini ne Segunane Group mwalisivinga 6 billions okuva mu 7 evidence weeri sente mwazikwata. Bw'onooba oyagala okutegeera nti sente wazifuna n'agenda okukulumiriza waali mumanyi era n'obujulizi abulina nti sente wazifuna etc others n'ebirala. Mukulu kola ensobi oteekeyo omusango nkugambire mukazi wajja kuwaako obujulizi ne Reverend Father akusembeza agenda kuwaako obujulizi n'abantu bolowooza nti bantu bagenda kuwaako obujulizi gwe kola ensobi ogambe nti owabira Kyagulanyi. Tuyinza okuva ku kye tuyita okulwaniriramu eggwanga ne tusooka twagala ti cleansing obstacles zonna ezibadde mu kukyusa eggwanga Uganda. Tegubadde muzannyo gw'amaanyi okuggyawo barriers oba obstacle o cleaning Uganda Museveni lwe yagisetinze. Museveni ne banna abanyarwanda baali basetinze Uganda nga wetutuukira 2021 wandibadde tewali opposition nga abantu bona bakolera Museveni nga Museveni azimbe empire ye nga mumugimanyi bulungi but unfortunately tebamanya Kyagulanyi yava. Kati bala empulunguse ze baali bazitaddewo nga plan B in case evuddeyo omuntu be bampuuga
bibatamanya tuwajja kujja social media tubaabye esaazi no tekirimu. Ladies and mwenna batantegera nga nkuba DP Buloka ne bampuuga n'abatantegera nga nkuba Mayiga njala nsooke kusomesemu ekigambo kino. Omuganda yenna bw'aba ayogera ne baba anyiize wattu tagirega wattu ate bw'aba asobola asirika. Omuntu yenna ow'akabano kasita afuna obusungu atandika okukozesa olulimi olujeregerera, olulimi olulengeza, olulimi olw'amaanyi olubaita olulimi olw'amaanyi olulaga nti w'amaanyi. Dayogoberera abasajja ba DP Buloko bonna, dayogoberere abantu abali emmengo bonna nga ne Mayiga mwali, olulimi lwe bakozesa, ebigo bye bakozesa okulaga nti b'amaanyi in the presidency nti bakolera regime, kwata abantu bano bateeka awo n'obateeke wali. Ekyo ng'okimaze. Bukyanga tuva mu kalulu ka 20 kutuuka olwaliro twogerera. Njagala ombuulireyo ku ba presidential candidate bonna abaali beesimbyewo nga bava ku side ey'omu Maserengeta kye tuyita western side, abaali bafunyeeko okulumbibwa oba okuzwaganyizibwa baganda babwe bwe bava mu ttulu bali erimu tebaliyo. Lwaki buli muganda yenna abadde agenda against Museveni akomekkereza bamusse obanga aliiriddwamu olukwe? Tuve ku Beni Kiwanuka, tujje ku Paul Semogerere, tujje ku Kayira, tujje ku baani ne presidency de kuli ku Kyagulanyi. The same things should happen to the previous leaders who were supposed to liberate this nation. Baliridwamu olukwe kubanga batuteekamu abantu all the way from the beginning okutandika okusabotaginga. Lwaki Sebana Kizito mwamulyamu olukwe? Alhaji Nasser Ntebege Sebagala as well, Dr. Paul Kawanga Semogerere as well. Nabala kati muzze kuloba Kyagulanyi senta mwe bantu be bamu mwe bukola ekintu kyekimu temusobola kutuula wansi nga labiza mwe muzizze ebbali. Ogamba nti ogenda kuwabira Kyagulanyi. Kyagulanyi yali akukoze kibiki obadde mu politics emyaka 25 nga terina muntu asobola kuwa kifo mu parliament kukibeeramu okujjako Kyagulanyi kikuwa nakufuula kyoli. Ng'oyagala okumanya nti musajja gwe toyina nsonyi. Kyagulanyi yakuwa obwa leader of opposition yasooka n'abaaniza n'abawakadi nga DPS anyeewo. N'abadde balonda nga basanga osigula Kyagulanyi n'akuwa leader of opposition from nowhere n'ofuna fame n'ofuna buli kimu. Gwe kumusasula watandika kukola nteekateeka zimusanyo na kusanyawo kibiina. If it wasn't me, nkiddamu if it wasn't me singa Kyagulanyi ofu. Singa teyalinze singa Kyagulanyi mufu. Era Katonda musajja mugezi nnyo. Kyagulanyi yawangula ne bamubba obuyinza bwe n'atagenda mu state house yali ajja fiirawo in the period of 6 months baali bagenda muta kuba yali backup. Kino bulijjo sikibagambanga. Museveni ne wandiguddewo akajagalo mu Uganda nga bwe tuba tugamba etajja kulayira. Kyagulanyi n'alayira. Backup ya Museveni to regain the power yali mpuga ne group ye achiwakanya nkubire simu wano ochiwakanya yali backup nga bagenda kutta Kyagulanyi with a small period of time. Museveni ne kitimu bakomewo ekyo tosangala muntu achiwakanya wano. Njagala ombulire omuntu yenna nga ava mu western side oba Maserengeta ga Uganda abadde alwana ba politician abava mu west taliyo. Wabula lwaki mu Buganda abeeyita Abaganda be balwana Baganda bannabo kutuuka obakolera enkwezi engezibatta? Lwaki? Kubanga Museveni abakozesa n'abazungu bakozesa okukola ekintu ekyo. Wano bamanyi nti Omuganda kasita atwala eggwanga eryo ebijja tebajja kubisiima. Lwaki? Omuganda ali straight forward akola ensonga nga bazikola. Kati kankuzze wano. Omwaka guno gwennyini nababuuza Mpuuga de Mapuuga mu 1994 yali luddawa. Ekibuuzo ekyo nakyebuuza. Lwaki nabuuza ekibuuzo ekyo? Lwa nsonga ebikolwa n'effutwa n'entunula ya Mpuuga erabikira ddala nti musajja mutemu lwakuba nti yeebuzaabuza ayagala nnyo sindika aba. Nababuuza mu 1994 yali luddawa olw'ebikolwa bye tewali yanziramu. Abatta kanso wa Mirimu abamanya
ekyata Segirinya mwaka kitegeero lwaleero saaki bagambanga ebijambi ye Masaka yabirimu amutegeera ekalangala bebakwata bakomredi baffe bonna omusajja oyo yali mu lukoolo era n'olunaku lwennyini president Russell Wampuuga lwesule baali bagenda bumuttirayo era president yakimanya ku lasting obudde bugenze wabula mukwata ba foot soldier bonna ekalangala kwaliko abali unknown abataali bamanyikiddwa publicly abaana bali basukka mu 10 bonna tekuli amanyikiddwa maziika ge na mayitira ge bonna babatta koyo gayi Mpuuga nga yakikola abaana bali ekalangala president yakomawo bamukwata ku kisawo Entebbe saga yonna mwagiraba omusajja tukogenda makage nga controlling omusajja makage against his will buli kimu akiraba kuba bino basomera revision buli kimu akiraba endezo sun gaggles yali aneza black zali spy gaggles nga zisindika transmission na bichefala birabo bidaga bakama abikikyakolo mulimu ogwo kuba he was there to control ngalo za sini is a serious politician mukitegedde bulungi nnyo olunaku Segirinya lwafa ani yasooka erubaga era abaana bambuuza honorable okimye ekiwano yagamba abaana mumanyi mwe lwaki njogera ebigambo nga ne bujulizi mbulina yabagamba atya wano kankabadiremu wala mirundi yagamba atya wano Segirinya bajja kumutta kuba kitegeeza abataagala musango guwulirwe Segirinya is a key witness bajja kumutta. It is the interest of Segirinya and his family omusango gukola eki guwulirwe kubanga Segirinya zakola bwa lwaki yono kulala simukwadde esagala agenda nnyo buli kimu kitegedde bwe yala kungamba ne Professor Kanyehamba mbaze ko dokumba tono Professor Kanyehamba yayimirira n'agamba nti Mpuuga disgrace olw'ensonga yamugamba nga leader of opposition genda mu parliament otebolinga ebbiru ABCD mukwate mu constitution okutakiriza Museveni kolaki kukola nsonga ABCD omusajja na draftingira Mpuuga buli kimu ekyetaagisa Mpuuga ya presentinga bintu bya Kanyehamba byali biyambe eggwanga obutatuuka mwene embeera. So your leader, Kyagulanyi, is more honest, more principled than you, so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and as soon as you resign as the leader of opposition, and not only as leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Katonda one. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda one. When I hear the names of people like Mpuuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuuga resigns today. For non-performance. And the late for non-performance and for deception, you deceived me. That's why you are going to move that motion in. I am going to give it to you. The newspapers don't publish these things. Mpuuga, what are you doing? You are not a politician. And Kanyehamba is really angry with you. So are many Ugandans. Leave office now. Let Kyagulanyi run NUPE. Zamuchude yamuwa biwandiiko amovige motion okusiba Museveni butatuusa Uganda were Mpuuga yagaana oyo musajja n'akambwala muzeeyi n'akambwala ye musajja gwe tuliko kati kansoke mbasigire ekifaananyi mulaki katono nnyo baganda bange mwenna tetulina lutalo na opposition for olutalo lwaffe lunda Museveni wabula opposition ya Museveni yerina olutalo n'ayagala okujjako Museveni oba muntegedde national platform which is led by His Excellency Robert Kyagulanyi set up. We are not at war with other political parties, mainly the so-called opposition in positions. No.
we are at war with Museveni and his dictatorship regime. But whoever claims to be in opposition, wage a war against national platform, is working for Museveni, because at this particular moment, all guns would have been directed to Museveni direct. But whoever you see trying to attract attention to Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform, don't ask whom is he serving. They are serving Museveni, because they are trying to block whoever can manage to remove Museveni from power. Ekyo mukitegere nkyogedde mu Luzungu. Nkyogedde mu Luzungu. Tetulina lutalo na kibiina kyonna kigamba kiri ku ludda luvuganya. Olutalo tulina na Museveni kumujjako. Wabula ebibiina byonna birabirina olutalo ku Nuupu ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebibiina bikolera Museveni kubanga their main aim or target is to remove Museveni, not Robert Kyagulanyi Ssentamu or national platform. Why are they fighting against national platform? Asking Mpuuga, is he working for Museveni or is working in order to remove Kyagulanyi from power or from his national platform as a president? What are his main agendas in Uganda as it stands today? Tetulina otulina na Museveni yenna alina olutalo ku Nuupu ne ku Kyagulanyi oyo abeera mukozi wa Museveni kubanga fina target yaffe yaani ya Museveni namutegedde. Kati kankunyonyole, tewali yali amanyi Mpuuga. Kyagulanyi namufuula kyali n'amuwa leader of opposition, nayo nabba ne ssente n'amuleka n'amugamba resigninga wetondera abantu kigwe, n'amala n'amuwa owa commissioner. Nze kennyini nanyiiga okusinziira ku bye nali maze okwogera ebbanga eryo, nenyiiga nga president amuwadde owa commissioner engamba newa omukulembeze wabasaze otwale kyakkola. Nenzira mu kisenge kyange n'ensirika nekinnumira eyo kyannuma. Ekituufu kyannuma okuwa Mpuuga owa commissioner ku bintu byonna bye tumaze okumuexposinga. Ne Katonda yamanyi n'ensirika. Ne bawandiika ebbaluwa mujje kuba commissioner, omwami yo n'agaanirako. Ompulira? Amateeka g'ebibiina by'obufuzi gasoma bwe gati nti omuntu yenna ng'abadde ku kaadi y'ekibiina bw'agenda n'asukka amateeka g'ekibiina oba n'agenda n'aga nti kati akoze ekintu ekyefaanagezako ekibiina oba yaawukanye okukola ekibiina, ekibiina kyaddemu okuwandikira paliamenti ne Electoral Commission ne kidinawunsinga omuntu oyo nti oyo tekikyamumanyi era kyetaaga batwekewo okulonda mu constituency y'omuntu oyo mwali. Ladies and gentlemen, bambi ba parliament bameka abavudde mu national platform before bonna ani president gwe yawandiikirako nti bamugye mu kifo kye bateekewo okulonda, including Mpuuga. Kyagulanyi omutima omubi bonna bamugamba lwaki Kyagulanyi togoba abantu bano, lwaki tobagoba? Yalina kyalina okusooka okwetegereza n'okulaba, totta kibe nga tonna kikenenya ndusu. Amateeka galikirya nti omumemba parliament inabeera nga yagira ku kaadi ya kibiina ky'ebyobufuzi kasita agenda against that party n'alangira mu butongole obanga akola bitakwatagana ne party, ekibiina kiwandiikira parliament kiwandiikira commission nti ono tumugobye era bategeke okulonda. Kyagulanyi omubi yawandiikirako parliament, Kyagulanyi omubi yawandiikirako commission nti ono omuvubu, nti ono omukulembeze tumugobye. Oba Kyagulanyi omubi ya instructingako abalonzi mu constituency okuwandiika ebiwandiiko ebijja obwesige mu parliament. Omubi. No, fena kwe tuliko. Kyali kyangu nnyo president okugenda mu makimanya n'okugenda ekabonera n'agamba abalonzi oyo abo twabatadde era muli baddembe okuwandika petition emikono mugikunganye mugituwe ffe tugisupport tugiteeke mu parliament tugiteeke ne mu Electoral Commission babajjeyo bali basobola obbajjayo. President yakikola nedda n'abala bonna teyakikola era ne ku Kagabo teyakikola. Kati gwe gwoyita omubi banga yasobola okulekayo ani omubi okusinga munne? President n'ekibiina balina authority eyogenda mu kooti okuchallenginga okulemera mu ofisi ya commissioner. Wabula president yagenda mu kooti kuchallenginga kulemerako mu ofisi eyo yasirika up to today. Okyeyita commissioner takunyega. Kati gwe moral authority ogijjawa egamba nti ogenda kuchallenginga Bobi Wine mu courts of law. Kati mwabatamanyi Mpuuga mukimanyi nti n'omwaka guno gwennyini nga gutandika Mpuuga
ya Mupuga ne Segona bagenda ne bawa omusango mu court gyeguli lwakuba tunagwabya nga guchallenging ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwa Kyagulanyi ngira bagala munadde muki bamunadde mu office wa mujjemu n'awandikira Electoral Commission baleme ku gazeti nga Constitution empya National Platform Kyagulanyi yali avuyeko omuntu wadde omulangira Mpuuga yawandikira court nawa omusango gyeguli mu court nabyogera wano nga challenginga ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwa Kyagulanyi nga yagala bamujjeko n'ekibiina sina kindi bakiwanduukula musango kyali muyinza ogula wabulese sawa yonna nengo yinyini yakikoze Electoral Commission bagiwandikira ereme ku gazeti nga Constitution empya mwabula ko president gachachala yasirika kubanga buli kimu akimanyi bo sinzira ku ebyo oyinza okuddamu n'oga nti ogenda kulumba lomboye abanvu masina buzibu nammwe nabagamba nti nze buli ntegeera maze kuvaawo naye nkyaliwo nyongera okubajjukiza nkyaliwo mwankola buli fujjo lye mwagala buli kimu akikola ng'essaawa zino abaganda abeewunzisenga obuwundu bwe bali mu kummanyiira nga njogera ku ssalo nga Mulenge Jawasanya Kalu Charles Peter Mayiga naye mujja kifuwanga mukizza munda singa kati ne Ssaabasajja Kabaka taliiwo mwambala amagandula mwambala amakanzu mugende Emmengo muli ku basajja Abanyarwanda abatonye mooli baba basiba akatambaala singa sinze ng'oggyeko ndowooza President Robert Kyagulanyi Ssentamu nze muganda ow'okubiri akyasinze okuvumwa naye wendi sirina gyendaga kubanga nkima byenjogerako obudde wabutonde bituuka yongera okubajjukiza awo nga nfundikirawo eggwanga gye mwali mulimanyidde eri mu analogo lyakyuka eggwanga liri mu .com era whereby Constitution ya Uganda ewa buli munnayuganda obuvunaanyizibwa okwerowooleza okwetegeerera okwogera ku nsonga z'eggwanga nga bw'aba azirabye kyali kizibu nnyo mu analogo abaana abaabulijjo naddala abavubuka okwenyigira mu byobufuzi lwaki walingawo abantu abaali abaseetingi nga balina okutegeerera bannayuganda be baali ke kabinja ka DP bulooku be bagenda ku radio be bagenda ku TV abasigadde mu sirika busirisi nga bajja okwogera muga ayogedde bannange yoyo waffe but Mukama nga bw'akyusa nga batugamba nti ensolo ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa tetuwamanya nti ejja kujja social media ekintu ne kikyuka n'enzijja n'empa college abaana boogera ensonga zino abaana bakoze omulimu gwe nabatuma era kati buli omu amanyi constitutional rights ze buli mwana ayogera ensonga n'azitaputa okusinziira ku bwazimanyi ne bwaziraba ng'akozesa omutwe gwe n'opinion poll n'akozesa opinion ye kino kyembagamba buli muntu yogera ensonga zino muve mu bintu by'okwesiruwaza ensi yaffe si ya Museveni ate Museveni kyakyasinza okutya Museveni tatya mundu Museveni asinga kutya muntu amusinga okutegeera Museveni asinga okutya omuntu amulabisa nti kino kiri ABCD mwadde mukyogedde bwekiti kiri bwekiti sooka ombuuze gwe ku baana baffe bonna bakutte n'abatteddwa kwaliko alina emmundu ku bakomrade abatiddwa n'abasibiddwa kwaliko alina emmundu wakuliko alina ekuliko engatto y'amagye bajjaze y'amagye lwaki asiba omuntu ayogera nga balina emmundu babatayaya lwaki kubanga Museveni yasoma Soviet Union politics nga balina kukozesa propaganda blackmail diversion okukuuma abantu mbuzibe nga tebaagala kubategera the moment you expose dictator n'omukubira mu muzannyo gwe aba awedde to remind you mwala wanga abasajja babeeranga ku TV ne ku radio kolooza lwaki yateekawo ba RDC ba RDC basavinga weekly programs Museveni zawandiise lwaki because these RDCs they represent Museveni's ideology bagenda ku byalo bagenda ku buli kimu nga ba presenting ebintu bi ideologies ze ye ng'omuntu
bebayita ba RDCs kati bano political commissioners ne ba political spokesperson ababera ku TV muwabula nti bakyakozesa blackmail no propaganda eyo system ya Museveni enkadde ng'ate mmwe mukozesa facts wava obuzibu kati mwabakubira mu game yaabwe ne mbateeka wansi nga mwagala okutegeera nti mwabakuba. Omugenzi Yohana Mirundi y'omu ku bantu abadde bazanyiranga Museveni omuzannyo ogwabuzaabuza ofuge. Olwalira akulaga ekintu nti kituufu enkera n'akifuula nti kirala nnyo. Enkyakubuulira kino luli n'akubuulira kino. N'atandika obbakubira mu ssaka ey'okubuzaabuza ofuge mpaka lwe twajja ntugamba ekimala kimala. Kati omuntu gwe bataddewo akyali ng'akikola gwe bayita Romushana. Romushana gye n'akulira nti negiri ya nkoko. Akawugeza nga negiri ya maaya. Naga kiye kigere nti kyannuwa mutwe. Kuma kyanaga nti si kyannuwa mutwe ekigere kino kya masaaba. Najjiraga nti mumulimu by'obuntu bukola mwetaaga mundu kubanga emundu Museveni gye yajja nayo ate Museveni tebamusobola. Kati n'omubuuza gwagamba nti omanye ebyamateeka lwaki temuteekawo omuntu luvannyuma lwa myaka era n'emyezi 9 muteekawo olutalo lw'emmundu okukyusa obukulembeze lwaki muteekawo kulonda? Kino nkibuuza mmwe mwenda bapropagandisiti ba NRM lwaki oluvannyuma lwa myaka 4 n'emyezi 9 muteekawo okulonda nga musaba obuyinza abantu babawe? Lwaki temuteekawo olutalo lwa mundu nga mukyusa obuyinza nti oluvannyuma lwa myaka 4 n'emyezi 9 walina okuba buli gimu kingi nga mukozesa mundu mmwe kennyini nga mukikola nga mujjawo okulonda? N'omulanga azze n'omuntu mu TV azze kunyumya mbozi zitakwatagana. Zo mukitegedde bulungi kye mbagambye. Kati eyo emboozi mwagibakubiramu buli mwana alina essimu ye eyo studio Museveni kyatayagala. Kati kiyakoze akimanyi nti mulimu abantu basobola okukozesa okukola ebintu ebyo. Yensonga lwaki bali ku social media kati bakola ebibozibozi bye late night. Eno ya ideology yange. Ngenda kusaba Mr. President, ngenda kusaba Mr. George Ssenyonyi, ngenda kusaba mukulu waiswa Mufumbira sakone SG. Tuyina ekintu kye mutannategeera. Waliwo ebintu ebiri ku TikTok byebakola simele late night short talk ebyo by'okwogera emboozi zitakwatagana. Abantu boogera emboozi zitakwatagana ezo balina abaana basoma batambulira ku nguudo zezimu amasomero amalwaliro ge tugendamu geegamu buli kimu teboogera ku nsonga ezo kubanga bakibateekamu bayitenga abasirebu bajje boogera emboozi nga tezikwatagana kuza ggwanga okusika abantu attention okubajja ku national matters babeere mu mboozi esirwa z'abantu. Ngenda kusaba timu ya president yonna ekwasaganya amawulire nsaba mukukwate baserebu baffe bonna bwe tulina b'enkyukakyuka mubasetingire program ku TikTok nga buli lunaku mukola program ekibozibozi kya politics nga muyite baserebu baffe bonna babeere ku same time ku same platform nga balesaazi bagendako nabano zebagendako nga naffe tulina baserebu baffe bagenda okwogera ku nsonga ezo nabali basigale yeeri kati zaabika emipiira. Kino wate mukitegedde kankibannyonnyole ebibozibozi ebimula ku TikTok tekuli wadde ekibozibozi ekyogera ku luguudo lw'ebusaabala oba ku mmotoka ezigudde oba ku bantu abattibwa oba ku muliro ogenda maaso mu ggwanga oba ku school fees ezerinnye abantu obutalya mmere obutaba emalwaliro mala boogera ku kimu kibintu kya busiru kubanga kye baagala Museveni kyakuzimbiramu kyabazimbira mubeeremu ekyo ekintu. Kati nsaba national platform n'abakola ku media wing mutuyambe okulietingeyo page mutandiko okuteekawo nga ku ssaawa ze bateerewo ekibozibozi kyabwe naye muteekawo the same platform ng'enyumya ku bibozibozi bya politics to account attack them. Muyitenga baserebu bonna ab'enkyukakyuka bajje ku platform ezo batandika okudiscussinga issues tugenda against them mujja kiwulira. Eno ideology yegenda okusooka okuwa abasajja bonna baveeko kubanga bakikoze nga temukimanyi. Bakikoze temukimanyi. Bo bakimanyi nti the moment kasitoteko emboozi esirwaza bannayuganda baagala nnyo ebintu ebyonoonese ddaani ebintu ebizimba. Kati Mr. President, media team ya president na bikimu kyonna mbasaba mukola ekintu ekyo to counter attack abagwagwa befudde nti bategeera naye nga tebategeera. Tosobola kuŋŋamba nti ekiri atabale kyekiri n'asigadde waka bakutte Eddie Mutwe. Nobody can talk about Eddie Mutwe. Nga gwe landlord wana kasuka ebweru egenda fuka topic ku social media nwacha kasuka because you lack money toyina mulimu singo badde omulimu landlord bata kasuka okitegeera
amalwaliro tewali ddagala malwaliro temusobola kyogerako muli ku mboozi abakazi kumwe ku myaka gyammwe ku mboozi muli bakazi n'abasajja watandika okwegatta n'okukola ebintu by'abasajja byo n'abakazi ku myaka 18 okyayagala ki emboozi z'abasajja zitagatta mulwanire ku ggwanga lyammwe mu America akalulu akawedde akaalimu Kamala Harris ne Nagagabi Nyonkondo Trump ba celebrities ba contributing 60% ku results ezakyusa America celebrities kubanga balina abagoberezi neno osanga omusajja alina abagoberezi baba bamutwalo gumu nga tasobola ku mentioninga ku kigambo kye bayita poor infrastructures tasobola kwogera ku kintu kye bayita poor governance kubanga babasasula sente bakole diversion. Ladies and gentlemen, ebibozibozi ebira ku TikTok ebe ba celebrities bona basinga bagoberere bonna abasinga bava mu gundi eri bava mu group ya Eddie Kenzo gye bava abamu basirana abafula bakimpe bafula banda kyesirikidde abalabbo mulimu gwabwe kujja kwogera bitagasanduza mu kitegedde bulungi nnyo bwe tukola paralelo platform nga zijjako baserebu waffe abayimbi bannakatemba abatontomi ne ba public figures n'abakulembeze tujja kuba ekintu kiri mu bbanga ttono nnyo kigwe era wano wenjagala obbasabira bw'obanga oli mwana wa nkyukakyuka mutandika okulipotinga bipeegi byonna nga si byankyukakyuka nga bikola diversion kubanga okulula eggwanga si kintu kyangu basooka bateeka mu kusiriwala bo ne bakola ebyabwe gwotegeera nti abasajja bantu bategeera oŋŋamba oti bakutwala ejjamani okukujjanjabira mu ddwaliro n'ovaayo n'ozimba church azifu nti ejjamani bakujjanjabira mu church ovaayo tonooleka eddwaliro mu Uganda wali ba relatives n'ogenda eyindi okujjanjaba ng'omuyindi alina okukyusa pampa otegeera lunaku ki ovaayo tonoŋŋamba nti education system ya Uganda temukyasobola gisomeseza mu baana bamwe abo basomera America basomera Canada Bungereza mu Europe ne mu Asia Uganda basimbayo zizi nti abaana bantu bakyasobola kusoma kiki ovaayo tonoŋŋamba nti oli mu ggwanga nga bakyatwala bamama na Middle East babajja mu body organs nga teryayogera oŋŋamba otyo obeera mu ggwanga nga buli kintu kyonna ekinyigiriza omuntu wa bulijjo tosobola kyogerako wabula bamala bwe kikutuuka mu nnyumba notandika okuleekaana naye ng'ate bwe kibadde nga kirina okwogerwako tosobola kyogerako lwaki mwebuzaabuza njagala okubaza nnyo Catholic Church ne kanisa ewangala n'ebuna eggwanga lyonna abavuddeyo okutandika okwogera ku nsonga zino kubanga teri agenda zoogerako omusumba ono simanyi mannya ge eyakoze ka vidiyo kano mukuziika kakabazanyira omusumba ono simanyi mannya ge wabula we balijjo balire ddala yakoze akatambi ako abasumba mwenna ab'ekkanisa ewangaala n'ekkereziya ewangaala mwebala batandise okuvayo okwogera ensonga ezo temujjanga okwo mwenna abasinga obungi essaawa zino muyita mu byafa bya information eyakolebwanga muganda ffe Jakana Nadduli
Nemugamba singa omusajja ono akyaliwo singa twamanya bwe mutu mujja okwogera nga ffena tuvudde oti singa twamanya tuwuliriza lumbuyo ono buli kintu in fact Jakana yabeerangayo nga teri yagala kumanya byayogera until byajja social media tejja natandika okwatitulating issues. Jakana buli kigambo kyayogera yali akimiininga ate nga alina information nga bwe mbikola. Right now muli falinga nnyo ku Jakana naye nga ate bwe yaliwo nga temufaako. Nezjukira oluyimba lw'omugenzi yali wa Ebony's mugenzi Jimmy Katumba. Muganda Katumba Junior aliye Bongereza nkulamusizaako. Jimmy Junior Katumba nkulamusizaako. Whenever you are, I send greetings to you. Thank you for representing your father and your family. Stay strong. Very soon, we shall reclaim our country and we'll be back in Uganda. May God bless you. Your father deserves respect. Although he served the mafias, he really knew that they were against his talent and they were against the will of people. So, my brother Jimmy Katumba Jr., who resides in UK, please, may God bless you and stay safe. But your father left a big legacy behind in the music industry and the art industry. Although we just remember what he did, which we didn't recognize at first. Omwami oyo yayimba oluyimba wanti abantu lwaki tetuyiga ekintu ky'olina lwaki okigalabanja bwe kimala ne kikuvaako ng'ate tekikyadda nate. It's exactly what is taking place right now. Mulina abantu abalina potential efuga eggwanga abalina laavu eri eggwanga ne mbajjolonga kubanga bakuwadde emitwalo 5 emitwalo 10 naye nga gwe munaku asinga singa bali bavuma Kyagulanyi mulina kalina singa twabavaako dda ne buli avuma Kyagulanyi bamubanjale nti buli avuma Kyagulanyi atambuza bigere nga nfudu buli avuma Kyagulanyi musiiwuufu alinga bulashe ekuba engatto buli avuma Kyagulanyi ogenda okuleba mugobye mu nnyumba ogenda okuli agenze eggulu ogenza okuli abamu bagenda ku kino kibalema bali Uganda bazunga balinga nkukunyi kuba zitambulira ne mongoye emisana n'ekiro nze singa avuma Kyagulanyi alina mansion kansoke nkubuuza ekibuuzo kimu lwaki ababo mulwanyisa nnyo abagagga lwaki abaavu mulwanyisa nnyo abagagga lwaki totwala initiative okubuuza omugagga wakikola otya lwaki abaavu bannayuganda abaale mu ensi mulwanyisa nnyo Kyagulanyi abalaga nti kino kye kituufu ng'ate ye mugagga lwaki abaavu abaalemwa mulwanyisa nnyo Kyagulanyi ng'ate yali mu mbeera y'emu n'agivaamu nga yeekoleredde kati abagamba mulina okifuna kubanga eggwanga lino basavinga ABCD mumulwanyisa singa kumwe kuliko omuntu alina kalina walina bizinesi ng'akozesa wadde embuzi 2 zaawe emirimu mwandibadde mulina potential mwogerako naye teri wadde alina akabuzi kawa omuddo naye amanyira Kyagulanyi nga n'ekyeyo kikulemye visa tokyasobola gifuna nga tosobola kuyisa baana abala mutunda body organs abala mutambuza njaga naye nga wandibadde oyagala okutunda body organs wandiyagadde okusindika baana abantu bagenda basalemu ebyenda nga goli awo otudde lwaki abaavu mulwanyisa nnyo abagagga bw'otunuulira the community evuma Kyagulanyi bonna baavu bazibu tekuli alinako wadde 10 wadde nnyoko omunyo tekuli wadde alinako sente abagina sente bonna basirise tekuli anyiga bonna basirise why because they know the cause of Robert Kyagulanyi Center. If the government changes bagenda sigaza ebintu byabwe they are quiet naye atalina wadde ekitande kya fuutu 6 ku 6 yasinga okuleekaana ng'avuma Kyagulanyi nga takimanyi nti gavumenti bwe beeteredde naye batalina mulimu basobola omuliisa nabatalina wasula gavumenti esobola okutusuza nenga nesi zaalimu abawalabu balina authority ne mandate ku ggwanga lyabwe yesobola okubuuza ovaawo oddayo ddi lwaki osaba visa mu nsi z'abannyo nga baazikolera gwe yamwe kulimi okukolerera kubanga temwagala kutegeera buno obubaka Nadduli yabwogera njagala nnyo community y'Abannayuganda wonna wooli mwegendereze nnyo akasajja ke bayita Kamuganga aka Uganda University gye bayita bakayita Professor Muganga aka University ya Sudiri mukegendereze nnyo mwegendereze nnyo Andrew Mwenda mwegendereze nnyo mutabani wa Juma Seiko
mwegendereze nnyo Bagale Kirumira. Buli mugagga n'omuganda wegendereze nnyo Charles Peter Mayiga. Wegendereze nnyo Mpuuga. Wegendereze nnyo abantu b'Emmengo. Whoever deal with those people, the so-called Bebitiwa in Mengo, those are group of mafias, associated mafias. And never ever in your internal life trust a person known as a lawyer. They are called liars. These are liars. They are not lawyers. The professional lawyers, basola kuwaliza omusango ku bwerere. They are defenders. They just defend. Yensonga lwaki munseza akulakula ne ba pro bono lawyers nga they are there to defend the people at any level. Kuba kimanyita abantu bangi nnyo bafuna ebizibu nga tebasobola biyitamu okujjako bo badde. In fact, ba lawyers bandibadde ba defenders. So whoever claim to be a lawyer nga tasobola ku defendinga muntu yenna oyo abeera liar. So mwenna mbabuulidde mwegendereze nnyo oyo muganga wa Victoria University, mwegendereze nnyo mutabani wa Juma Seiko, bamuyita nengeri nyaliko Seiko, mwegendereze nnyo Kirumira, mwegendereze nnyo Mayiga, mwegendereze nnyo abasajja bonna biyite bitiba bali Emmengo n'abasajja bali mu opposition. Why? One, buli story gy'oyogera naddala abatasobola kuva kukola comment ku Museveni ku regime ye, buli information gy'oyogera against the regime bagikopinga ne bagipestinga ne bagisindikira Yoseriti bahabulwa. Abagagga bangi bali mu Kampala abafunye ebizibu mu business muzifunye nga bamaze okulinga information yammwe ne side yammwe y'ebibufuzi. Sorry to musonyo. Omugagga yenna ngo bali tuli mu politics nenga oyina endowooza eyawukana ku ya Museveni ba NRM. Buli stories emberamu nga mwogera bachali bamwe muzigenderere nnyo. Buli kigambo kyoyogera abachali babakiziriza Museveni atandika okulumba nga ayita mu misolo ne batandika obbasuula. Mbalete manchi basuula kino kibala budde olwaleero. Buli mugagga yenna oba olina ssente oba oli muntu wa bulijjo, buli statement gy'okola gibale naddala ng'omanyi toyagala Museveni oba oyagala regime change. Abasajja mikwano gyammwe be bazze information wali Museveni ne babagamba nti ono ABCD bwati bwakola era ekikuttisa tokimanya oba ekisula business tokimanya kubanga bakimanyi tembaagala. Ekyo kibategeeza mu kitegedde bulungi nnyo. Ono yali muganda waffe Nadduli Jakana. Kekanika nakogera nnyo akacapuko bucapusi. Andrew Mwenda. Kekagenda eri egundi Malawi yali Malawi ewali obote giyafiira. Ne kamutegeeza nti njagala otegeeze ku baganda abalwana olutalo lw'ekkoni bagenda kukola batya kubanga balwana okutwala government n'okuggyako mu Senaga nti mbategeeza butegeeza ddayo bambulye ku mawulire gakubenga manene. Nze kitaabu obote mbategeeza ebigambo bino nti ekintu kye bakola, that is what we call suicidal war. Wabula balindire Museveni abaganda bwe banaamukyayira bobeera bayimira okuteekawo olutalo olwo. Nadda n'agakuba amawulire. Mmwe Bannalwanda mmwe nga naawe walika na Rwanda bw'oba okikikiza muhoozi bwe biguwa birita n'obikuba tewajja mu makulu. Bwe muba temunne bakuloza ku lutalo luzibu ziri entalo ezi bbiri, lutalo lw'amawanga na lutalo lw'amadiini. Kaakati wano Museveni byonna abikoze teri ddiini ekwatagana. Ayinamu ababe mu ddiini. Omusiraamu abega musiraamu ne betta, omukatuliki abega mukatuliki ne betta, omuprotestant bwe gati. Mu madiini nja kwogera kwaga amanene agali mu ndagaano y'olwenda 3. Kaakati bwe bukeera enkyanga y'enkula gy'abadde mukitegedde obubaka yabuleka weebuli. Kati nsigaze eddakiika zigenda kubeera 2 kubanja abakuleka eddakiika 10 president mu time akole ki agende ku NTV. Akatambi kano nakabatadde ku mukutu omwami ono yazze nayokola statement nena ne gibagambako dda njala mugiwulirize. Yakoze statement eno njala mugiwulirize. Yakoze statement eno. Ebikola by'okuwamba abantu biyinza koma bitya mu Uganda? Ebikola by'okuwamba abantu byongera buwagizi bwe NRM. Byongera buwagizi bwe NRM. Buli lwabawamba abantu kati Edi Mutwe yataddeko obuwagizi bwe NRM. NRM yali nnyo. Era ku kyalo Edi Mutwe wabadde asula NRM egenda kuwangulawo.
anti bebagala kati bagala bawambe n'abalala mu Buganda olwo basolo giwininga okitegedde teeka kodyo because bano ababalira ono balinga abajega ani Museveni ne banne abamubalira balinga abajega. Akantu akabachalenyizo kategeera message y'omusajja abadde neekusifu. Museveni agamba nti ayagala mu Uganda naddala mu Buganda ngogoba abantu ku ttaka basobola okwagala owamba abantu batulugunya basobola okwagala otta abantu basobola okwagala kizibu bagenda kuhetinga okulagako nti bagenda kubatwalanga nabo gisimufungize. Kiwanda Suubi alina gye yabadde nga agenze mu kaluka NRM bamututte nga nabo gisimufungize lwakuba nti video yabaddemu oluyimba nga ate ebintu bya copyright si byangu ennaku zino yono Kiwanda Suubi nga abantu bamutwalaganya bakooye bamugambye genda omulaba ono Kiwanda Suubi uyu bamuge tuvire genda omulaba bamuge genda oyo Kiwanda Suubi nga bamugoba tuvire genda bamuge genda kandozo otegedde kati for the first time bwemba temunakola kye bayita kunoonyereza bwe mutuusiza Museveni n'ekibiina kye kya National Advance Movement mwenna mubadde nga mugoberera NRM mu myaka aga walabyeko Museveni nga avudde nalangirira ku TV public nalagira abambe ba parliament bave mu parliament bagende batandika okunoonya obululu mu constituency nga betegera primaries okulonda obumyufu bwa NRM wali ekiwuliddeko wantu wona okujjako omulodi guno Kyagulanyi bazze lwaki yakikoze balowooza nti bambe ba parliament balina influence wabula nga bwe nabagamba nga totta kibeto nakikenenya ndusu bamukolera register NRM ena ba voters million anga 2 batuse mu kulonda nga buli kyalo tekiweza kuba NRM aga 3 abali registered nga tekiweza kuba NRM 3 bwe batuse mu kulonda akaluka NRM across the country kabaddemu engumi teke emiggo nenze mbuuza bulijjo bavane bakongratulating at NRM yalonze balonze mwawulire nga message kubanga emiggo yavuze bekubye emiggo kiki ekibatawanya emandwa bwanika emwando bwanika ate body intelligence jibafunye nti they are influenced baba yingira mudda nakaluka NRM tekadika NRM chovola bat tewali wadde NRM secretary yakoze statement kulondo kwabaddeyo bakitegedde nti baba yingira mudda mwe kimutategeera yawandika polisi teyategera yawandika amajeti yategera majege yawandika jukira bawandika abaana abato myaka 18 ku 25 abalabye ennaku nga basoma tebalina mulimu bawandika register bategere bawandika mu register bagenze mu kulonda omukono ne guvuge mumi nevuga n'abalonza mu tebategera gye bavudde kati kankulage ko video kataddeyo ku mutimbagano mwakalabika njala kabalaga ko wano kanso kembalage ko kano mwakategedde bulungi so ngenda bagamba mwete mutya kano kabadde oba kabadde mbale ako kasoose ako kamu kati kambalage kano mugenda kutya omuggo gwanyose ensamba gerebe kubye emiggo nenga kye kibakubye emiggo n'okulwana
nabe ekibakubye emigo tebakimanyi kuno kubadde Nakateete kiri Sembabule omuggo gwanyoose
Right. Museveni ayina kyatamanyi kuno kwali. Bibali bamukwase empewo za Buganda. Naziriya muluko erowooza nti buli kimu kitambula bulungi. Ekibadde mu kaluka NRM across the country muggo teke ngumi misamba gere. Kikomekereza nga tebasobola na kujja ku TV wadde okyogerako nti baakoze okulonda kubanga ekirwanya abantu tebakimanyi kati linda protest vote abantu bajja. Manyi meeting yatudde nkyagirinda meeting bagituuzizza nga baagala kumanya tuzaako ki kamba sumulyo katono esigale dakiika 8 kubangira kuvainga buli dakiika 10 batudde ne bagamba ekituufu kiri nti ye muzeeyi amadinisa gayiise era agenda tuzaako ki ono gwe tubadde tugamba nti ajja kujja damage nyanya nvundu ate yagenze n'apa makulu jjuliro muhozi tuzaako ki bagezezzaako okuleeta ono omusezi w'ebiwowoolo bamutaddeko omusezi w'obuwowoolo Aldrich Rwabogo yapamanga lumu January tasobola kuyimirira wantu Janet amanyi omugamba soko oteekeyo eki mwenna kikano kasesale mukamanye katuufu bali bagambiko okulaba ku ssaawa emu obudde nga buzibyawo ng'amazzi gannyogoga ewofe mu Africa senu mbazungu nenga amazzi otyo oganaaba osooka n'ogakwatamu n'osooka n'oteekamu mukono oli oba gannyogoga n'osooka n'oyakata n'owenyi n'osooka nga gannyogoga nnyo kati Aldrich Rwabogo bamugamba soko ogendeyo Aldrich Rwabogo lwange bamuwokya nga addayo bamuwokya n'addayo oyo ate tasobola kuyimira mu public agenda ngenda kwesimba okubanga kibi nnyo yakime public temwagalyako ddala kati bebayina bagambye nti ate kati kino kitu ono ddabe gye tubadde tuleese ya diddigi yo yafudde kuba ne mu system ye tebajagala ne bagamba tukoze tutya kati ne bagamba what if tuleeta Kisawo Ovuga temuwulirako Kisawo Ovuga nga yerogozambwa ajja for the will of people nkiddamu temwerogoza nga muwuliddeko nti Kisawo Ovuga ava eggulu mbu ajja for the will of people ajja kwesimba olw'ensonga ono kifule Godfrey didigi mbwawunya alinga enkowaza full figure talina waasobola kuyita kakabe ka Elsu atasobola kawangula ne mmaje mwennyini tebamwagalirako ddala kati bapulani nga babaleeta ono Kisawo Ovuga ne Kisawo Ovuga ate yali mu communicado wadde ali mu Uganda Kisawo Ovuga ali mu communicado uva mu nsiko bamukwatawo nga lumu January tagenda Kenya tasukka ne Rwanda naye Kagame omukwatira kamutta ali mu communicado kati tebayina option tebayina option Janet ageza kugamba gundi omusezi gundi ono ani Rwabogo soko gende yo labego tukutesting Rwabogo akwata mazzi nga agira ati na akwata mazzi na agira ati ati tasire bafu jeyira yo najja kubata nabe kuba fedda bakusoyina kawo kunaaba kati batulanga kubigere wansi omuzeyi nakwata wano na isa olugalo bwati kasalaba nga ekko nga gotonda nabanga zimboko ezokevuga kati ye system eri mu ena babiddeko nkyafulowinga meeting eyo temwewunyanga muddeko nti Kisawo Ovuga bayinza omuleeta nga dangerous substance kuba ono kifule Godfrey didigi buli gwolaba aseka wano byenjogera lyabikozeeko wano mwenna wano mwali babagambye kunaba ku ssaawa emu eyakawungeezi ng'amazzi gannyo nga toyala sabula ganaaba wakwatangamu ng'otya bwoti naye ng'ate olina okunaaba mukimanyi bulungi nnyo mwenna wana mwenna mwaliko abaana abatongo okunaaba lutalo kyekiri mu famire ya Museveni essaawa zino tebalinaayo muntu ono amadinisa gayiise tebakulya ssente amadinisa gayiise nakoze video kunaku lwadde lwa 2 yes jo nabadde mu saati yange eri eya checked news video giri ku YouTube sajjadde ku Facebook nabatadde link ya YouTube buli kimu kyonna kyebadde ba planning era kyeba planning ne muhozi kyali kyabadde mu video eyo mugende mugirabe giri ku YouTube ndi mu saati yange mu free na giti na ku Facebook ne ku YouTube geri mumanye biki ebiriyo essaawa zino ne just basunuddeyo katono wano kubagamba nti bano tebakyalina pesa liddako kati kifule Godfrey yate mufu nnyo kubimwogerwako ne bikolebwa
era n'abasudde baga nti ono ayambala ekifaananyi kya mpale mbaaya owa North Korea azimba image nti abeere ng'atibwa mu Uganda ye image gyazimba oba image yateeka munda muzze mu luzungu oli oweri mwamutegedde teeka munda kyekifaananyi kyazimba mbw abeere ng'atiibwa naye mu Uganda mu Africa gwe Kifule Godfrey Didigi gwe kijja kuba kizibu bannaye munansonyi wasobola kusikka wano omukulembeze agenda kwogerako eri eggwanga njala baleka mwetereze ffenna tugende ku pages enkyukakyuka niba mutagenda ku Natasha Broadcasting Service pages enkyukakyuka JB Muwonge Map Media Sama Uganda abala bona bayinza okustreaminga video ezo mbadde mbasaba temugenda ku Natasha Broadcasting Service direct mugende ku pages of business enkyuka bayinza okustreaminga video ezo ga JB Muwonge Sama Uganda Map Media n'abala ne Ghetto TV inzo kustreaminga mugende kwezo Natasha Broadcasting muleka fene ekintu kyo okujonga network eganyi tugende fena tubeereko mbatadde mukama abasiibule mweraba